Kompyuta ezibidwa mu ssomero Masaka School for the Deaf ziri mwenda nga zaabwa kampuni MTN Essence International mu November omwaka ogw'edda n'ekigendererwa eky'okusitula omutindo gw'ebyesomo mu bayizi. Florence Nambazira ne Mukonzo Agnes abasomesa mu ssomero lino baategeeza nti kompyuta zino zibadde ziyamba nnyo abayizi naddala okulaba ebyo ebisomesebwa amasomo ag'enjawulo. Bano bagamba nti abayizi baadde bategedde nnyo okusomera ku zi kompyuta kuba baadde bafunako ebifaananyi bibayamba okutunulira ebyo basomako. Because deaf children cannot understand things very fast when you're writing theory every day. So we are teaching practicals all the time. Isaac Ngomuzo omusomesa wa kompyuta ku ssomero lino atotodde nti ababbi bano basizemu emitali madirisa oyo bayisaamu omunyago. The thief came from this side there and he tried to open this window, so on this window you can see we have like one bar is missing. Ategeeza mu kiseera kino bali mu kwemakaza kuba abayizi tebakyalina kubasubiranga naye kennyini talina kyazzaako. We had just started teaching Microsoft Word, typing and all those things. These kids are very good deaf children, you see. But now I don't know what to do. Deaf children just stay in class, they cannot learn very well. Even me myself, I'm not teaching. Abayizi b'embiri basuseeko ne bakulimira ababanyaze. Abadde agenda n'ayigirako na mathematics n'ayiga engeri gy'akubisamu emiwendo. Ali mu kunnyonnyola agamba nti abantu abamu balina emitima emibi batubba naye tetumanyi nti tujja kufunayo abazira kisa era tusaba Katonda abawa omukisa nga batukwasizaako. Bano bamu n'abasomesa basabye gavumenti n'abeesobola bakwasizeeko okulaba nga bazaawo kompyuta zino. Oba gavumenti bw'eba esobola kutukolerayo connection ne tuwayo support computers, naffe abaana bajja kusanyuka okusoma kwaffe ne kugenda mu maaso. Nga awulidde omulanga guno gwe tuli mu kusaasaanya eggwanga lyonna, ayimirirewo nga waaba asobodde ataase ku baana baffe bano. Omuwagizi wa poliisi mu Bbendobendo Masaka twakasiri alambuludde ku bunyazi obukoleddwa. Tuli mu kunoonyereza ekisoboka okulaba nti tuzuula abantu bano babeere nga bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Yazinta Bwanika yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.